wa Kafeero Bruno gwe yasondera ssente kyokka n'azinywamu omwenge ebivuddeyo biraga nti ezabadde zisigaddewo omusajja wattu yazikutte n'akolamu edduuka gy'oli mu kulaba awo. Naye kati tugende ku reality n'engeri ka video ako gye kafaananamu n'ebifaananyi engeri gye bifaananamu. Ekisookera ddala abantu bonna bakkaanyiza kimu nga nkuyege ne bagamba eyo yandibanga AI. Omuntu yenna yenna that following bannange kinene nkyenyumirizaamu. Omuntu yenna azze atufollowinga naddala nze SMX nga njogera ku stories ezikwasagana ne AI. Mujjukira bulungi nnyo nti nakibagamba nti actually omuntu agenda osinga ofuna ssente mu AI tools zino eza AI yo agenda developinga AI software oba program oba application esobola oku identifyinga AI ku kitali AI oba oku identifyinga ekya reality ku kitali kya reality. Right now tuli mu kwebuuza ddala kituufu akatambi ako kaddala oba ka AI kubanga amazima omuntu n'engeri baka editinze n'engeri kalimu olabira ddanga essentongo ono agezaako kulaga image ennungi nti musajja wattu yeddabuludde nera ssente n'azikwata n'atandikamu edduuka ssaawa zino ali mu kubeera nga amanaging edduuka eryo. However okusinza ku footage n'abantu abamanyi bulungi nnyo software wa AI n'engeri video gye butambulamu nange nkonfaminga nabo ne mbagamba okusinza ka video engeri gye katambulamu details engeri gye zirimu amazima gali nti akatambi ka AI ono talina babeera nga akola ku dduuka kitegeerekese nti akatambi akasoose mu stories zange zinasoose okuzannyira akalaga nga atamidde aguddaawo kyandiba kituufu nga ssente yaziiridde zonna n'azinywamu omwenge. However okusanyusa audience okusanyusa abantu abali mu following obuta disappointing Bruno K basazeewo okubeera nga bateekayo video bwa AI okulaga mbu nedda ssente yes wadde yanyweddeko omwenge agezaako okubeera nga aguvaako naye nga ssaawa zino amanaginga dduuka. Ne wootunuulira details z'ebintu ebiri mu dduuka engeri gye biri ebipangemu organization kwegamba muganda wange wetulaga ne AI Katonda yamanyi.